Oluvannyuma lw'eggulire eryalagibwa ku gataliiko nfuufu olunaku lwa Mande ng'abatuuze b'Elungujja Kikandwa mu ggombolola y'e Lubaga balajjana olw'omuti gw'amasannyalaze ogwali guvunze olunaku olwaleero abaawumeme bamaze ne batuukayo ne babatwalira omuti omupya. Omuti gw'amasannyalaze guno gubadde gugabira abantu abasukka mu 100 era nga bamu bali mbweraliikirivu nti singa enkuba etonnya guyinza okugwira ennyumba zaabwe ne guleetera abantu abamu okufiira obulamu bwabwe. Tusaba bajji bagugyewo balikuleesingewo omuti omulala. Baagala money in cash. Naye gwe bw'oba olina problem ng'eno eri wano omuti gutugwira bo tebakola ki tebafaayo. Abantu basiimye agataliiko nfuufu olw'okubalagira eggulire lino ekintu ekiwalirizza ab'ekitongole ky'amasannyalaze okubatwalira omuti omupya. Twebaza Bukedde olw'ensonga nti ekintu kino tugenze kituukako abadde maanyi ga Bukedde. Twongera obbakubiriza nti muke wansi nnyo mu society. Bantu bangi balina obuzibu. Kwegamba mutukoledde omulimu gw'amaanyi kubanga obulamu bw'abantu bubadde mu mateeka. Bo abaawumeme betwogeddeko nabo bategeezezza bwe bati ku nsonga eno. Tukyusizza omuti nga bwe baagamba nti amasannyalaze bagasasula bulungi naye tusanzeewo abagabba bangi. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.